mu ggwanga erya Sudan. Abantu ba bulijjo abasoba mu 1000 be bakattibwa so nga ate abasoba mu 1000 be bagenze maaso n'okubanga bafuna ebisago eby'enjawulo. Mu ggwanga erya Sudan, eggwanga erya Kenya lyategeezezza dda nti baagala okugyawo bannakenya abasoba mu 3,000 abagenze maaso n'okubanga basiranira mu ggwanga erya Sudan. Era okusinziira ku minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Kenya Alfred Matua ategeezezza nti gavumenti ya Kenya eyagala kugyayo abantu baabwe balinnye ennyonyi ya Kenya Airways balabike nga batuusibwa mu ggwanga erya Kenya. Wabula Uganda tetunnamanya. Uganda yo etegeezezza abantu baayo abali e Sudan obutazungazunga. Obutazungazunga. Kenya omukulembeze William Ruto yategeezezza nti bannange ewa Kenya watoke Sudan. Kenya twagala mulinnye ennyonyi mwenna bannakenya, twagala mulinnye ennyonyi zibazze mangu mu ggwanga erya Sudan. Okulwanagana kuli wakati w'amagye aga Rapid Support Forces. Amagye gano gega abajanjawiidi abatigomya Uganda. Uganda bwe yali esindisa amagye okulwanirako South Sudan. Abajanjawiidi bano Rapid Support Forces bagenze maaso n'okubanga beekumamu ogutaaka balwanagana n'amagye ag'eggwanga erya Sudan. Kitegerekeseko nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa omuchwezi Museveni abadde alina okugenda e Sudan ku Sande. Era nga omukulembeze wa Sudan General Abdul Fattah el-Burhani abadde alina osisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Enkebete n'etandika. Babadde bagenda kwogera ku bintu bingi, babadde bagenda kwogera ku nsonga nnyingi ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abadde alina okubanga ali mu Khartoum. Twandibadde tulwana kujja mukulembeze waffe Sudan. Twandibadde tulwana gadi muzeeyi twandibadde tulwana kumujja Sudan. Emundu ngegenda maaso n'okubanga etokota. Twandibadde Uganda tulwana kujjayo muzeeyi abadde alina kuba Sudan. Muzeeyi abadde alina kubanga ensonga zandibadde naye abachwezi bataasizza n'atasangibwa kulabikanga. Muzeeyi abadde kisozi muzeeyi abadde alina okugenda e Sudan. Ensonga zamusanze kisozi. Kakati Emundu General Abdel Fattah el-Burhani yakulira akakiiko ka Sovereign Council. Bagamba nti talina buzibu bwonna naye ng'okuva olunaku olwajjo amakaage aba Rapid Support Forces abakulembera General Muhammad Hamdani Dagalo ono yeeyita Hemedti oba bamuyita Chief al-Burhani. General Muhammad Hamdan Dagalo Hemedti ayise omukulembeze Chief al-Burhani General Abdel Fattah el-Burhani amugambye nti oli mumenyi w'amateeka era amajeego gagezezzaako okwagala okulabikanga gatufufugaza ffe aba Rapid Support Forces. Oyinza okubayita abaali abajanjawiidi. Omukago gwa Africa Union gutegeezezza nti amawanga ag'ebweru, amawanga agatali Sudaani, ensonga za Sudaani mugira muzivaamu. President Museveni bw'abanga abadde agenda Sudaani
African Union esabye African Union erina headquarters mu Ethiopia mu kibuga ekikulu ekya Addis Ababa bategeezezza nti amawanga amagwira galina okubanga ensonga zino gazeesonyiwa okuggyako okubanga gasaba abalwanagala Sudaani bakakana amagye g'e Sudaani n'amagye aga Rapid Support Forces agakulemberwa omukulu Hamdan Dagalo mu ggwanga erya Sudaani. General Muhammad Hamdan Dagalo amajege aga Rapid Support Forces galwanagana n'amagye ga gavumenti wansi wa General Abdel Fattah El Burhani. President Museveni gwabadde agenda okukyalira Emundu yandimusanzeyo singa kati e Uganda singa kati e Uganda obaani yandibadde ayogera ndowooza General Muhoozi ngenda taata wange ali okwe wandiwulidde nga General Muhoozi taata wange ali okwe embunda yamushanga okwe. Naye abachwezi ne bayamba Emundu yamusanze kisozi teyalinnyeeyo. Kakati African Union egambye nti mulina okubanga mukkaanya ku mmundu egenda mu maaso n'okubanga eseke Sudaani bannansi abasoba mu 100 be batiddwa bya serious. غرب يعدي يركض كل عاود بسرعه الله اكبر